AMAWULIRE ku 96.3 FM gakusomerwa Tomu Mulondo. Wasuzuta josinziro okutuwuliriza mawulire ag'essaawa eno Speaker wa Palamenti Anita Amonga ategeezezza nga Palamenti bwegenda okufuba okulaba nga bateekawo enkola ey'okwekebejja abantu bonna emitwe era nga enkola eno yakutandika n'ababaka ba Palamenti. Abadde mu musomo guteekeddwa abakugumu by'endwadde ez'emitwe. Abakugumu baweeredde amagezi nti singa omuntu yenna yeezuula nga bw'anyiiga afuuka ekirala tasobola kufuga busungu bwe tatawaana kulinda addukirewo mu bakugu afune obujjanjabi obw'omutwe. Susan Tashobya nga mukugu okuva mu kitongole ekya Rapport Counseling ategeezezza nti akamu ku bubonero akalaga nti omuntu yaliba n'ekizibu ku mutwe kwe kubanga bw'anyiiga akuba ebisenge oba okuwuttula emmeeza awatali kulinza ono aba yeetaaga kuyambibwa. Poliisi egamba nti etandise okukwatagana ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda okumuli n'ebyobwannannyini okusobola okweŋŋanga ekizibu eky'abasirikale abafuuse ensonga ensangi zino mu kukozesa obubi emmundu. Sabbiiti ewedde amawulire agalaga abasirikale abakuba abantu amasasi omuli ne bannaabwe gaamaamira emikutu egy'amawulire era nga n'entabwe poliisi egamba nti yazuula nga ziva ku busongasonga butono. Fred Enanga yayogerera poliisi mu ggwanga agamba nti bakola buli ekisoboka okumalawo ekizibu kino era nga n'abo abasiiwuuse empisa amateeka gagenda kubakolako. Akulira akakiiko ka Palamenti ak'ebyobulamu Dr. Charles Ayume agugumbudde gavumenti olw'enteekateeka ezitali nnambulukufu eziviiriddeko ebitongole naddala ebirina okugaba n'okubunyisa ensigo ez'emmere mu bantu okulemwa okukola kino. Abadde ayogera ku bbula ly'emmere mu ggwanga mu sabbiiti ey'endiisa n'ebyemmere n'ategeeza nti Uganda erina sizoni zibbiri ez'okulima kyokka emaliriza zino tezikozeseddwa bulungi olw'enteekateeka ezitali nnambulukufu. Agamba nti waliwo amawanga mu nsi agalina sizoni emu mu mwaka wabula ng'abantu baago tebajjula era tebadaaga na kigambo mmere olw'ensonga gateekateeka bulungi. Yo gavumenti okuyita mu bitongole byayo okuli NEMA ne National Forestry Authority bakoowodde abantu bonna mu ggwanga bafube okusimba emiti okuzzaawo obutonde. Mu kino emiti egiriyo mu kakadde akalamba gye gisimbiddwa mu kaweefube okuzzaawo ebibira ebibadde bitandise okusaanyizibwawo mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Akulira ekitongole ekya National Environment Management Authority NEMA Dr. Balirega Akankwasa agamba nti bannayuganda bonna mu kiseera kino basaana baveeyo bateeke ekyobutonde ku mwanjo naddala okubuzuukusa gugenda okutuuka omwaka 2030 nga basobola okuganyulwa mu kuzzaawo obutonde n'ebibira okwewala eggwanga lyattu okufuuka eddungu. Bwegabadde ag'enkyera leero nze Tomu Mulondo oli ku Biti Famma ekintabuli ky'omuziki ekisinga.